Mbalamusizaako bakadde bange nembebaza emirimu gye mukola mwebale nnyo mwebalire ddala muli omutya baganda bange amanya Julius Katongole mu Miransanafu maze okutuuka okubatuusaako ezo ensonga eziriwo mu ggwanga Uganda eziriwo emitala w'amayanja eziriwo mu nsi yonna bategeeza nti omukulembeze w'eggwanga eyalondebwa President owe-10 Robert Kyagulanyi Ssentamu baganda bange abaagala nnyo era President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu engo ya Uganda era tubagamba nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu Esawa zino tali mu ggwanga Uganda yagenzeeko emitala w'amayanja mu ggwanga erya South Africa okulaba nga asinkana bannayuganda abali e South Africa n'abakulembeze nga bwe twabagamba nti tebinnaggwa President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu akola omulimu ogutaweera okulaba nga asisinkana abantu ab'enjawulo okulaba nga awareness ajongera maaso okunnyikiza ekyo kye mwamulondera era mbakakasa bannayuganda era mbasuubiza nti Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu President ow'eggwanga Uganda empologoma oba giyite engo ya Uganda essaawa zino teyeebase okulaba nga atambuza buli mulimo naddala ogw'okukyusa ensi Uganda. President Robert Kyagulanyi Ssentamu mu budde buno tali mu ggwanga Uganda ali ku mirimu gya ggwanga giyite state duties gyali mu kutambuza. Robert Kyagulanyi Ssentamu tatudde era mbagamba mubeere bagumu nti mwalonda omusajja eŋŋwaŋŋuli mwalonda omusajja ategeera bye babagamba awo nno tubagamba nti President w'eggwanga Uganda eyalondebwa Robert Kyagulanyi Ssentamu abaagala nnyo era mumuteeke mu ssaala e South Africa gyali atambuze emirimu tubagamba nti tebinnaggwa era kye tubagamba nti mu kaseera kano ebiriwo byonna President abiraba ebyokutereeza ensi Uganda teyeebase Robert Kyagulanyi Ssentamu tubabikira bassebo ne bannyabo tubabikira bassebo ne bannyabo senga wa President waffe mukyala Namagembe ow'Ekasuula yafudde omukyala ono yafudde senga wa President era nga azaalibwa n'omugenzi Jojo William Ssentamu tejjajjaffe omulungi tuzaalira mwami era engabo ya Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu tugenda kuziika olunaku olw'enkya ssaawa 8 Ekasuula owetera Lukaya n'ogenda ekalungu gye tugenda okuziika senga waffe oyo tubikira abakulembeze ba NUP tubikira ababataka basajja ba Ssaabasajja mu Greater Buddu yonna tubikira bannaddiini mu ssaza ly'e Masaka tubikira abantu ab'enjawulo mu nsi yonna nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu yafiiriddwa sengaawe mukyala Namagembe gwe tugenda okuziika Ekasuula olunaku olw'enkya ssaawa zigenda kubeera 8 Ekasuula owerekera okolaki owetera Lukaya era tubategeeza nti omukyala ono bambi abadde nnyo mukwano gwa President ng'oggyeko ekyobwa ssengaabwe era tubagamba omulambo gukyali Kitebi abali mu Kampala nga musobola okugenda awo ekitebi musobola otuuka Pastor Tom awe wali omulambo mu bitundu awo tubagamba nti tewali byakusaaga ntandise video bakadde bange waliwo amawulire ge mufunye musharinge mutegeere ku Fred Kajubi Lumbuye era mbabuulire what is behind this kyekigenda maaso ku ddoboozi erifulumye erya Fred Kajubi Lumbuye wuliriza ligenda bwe riti
Basebo mbabuzaako voice note eyo gye muwulidde olunaku olwaleero esatuletinze ku social media ne bategeeza nti Fred Kajobe Lumbuye yayogeddeko n'abakulu bano. Njagala njogera ebigambo bino nga sigenda kwerumaaluma, mbitegeeze ensi ku voice note eno era mugiwulire bulungi. Kansooke njiddemu. Njagala tugende bulungi kubanga tetwagala muntu yenna abuzaabuza abantu ajja bantu ku mulamwa. Era njagala mutegeere bulungi ani yabadde emabega voice note eyo era ekigendererwa kyabadde ki era lwaki bagireese, baani abakiseetinze, baani abakiri emabega era kigendererwa ki kye baliko. Ntandise vidiyo. Bakadde bange mbabuuzaako ne mbeebaza emirimu gye mukola. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Muganda waffe Fred Kajobe Lumbuye tumwagala nnyo. Eddoboozi erifulumya olunaku olwaleero eyo diversion. Ekisookera ddala njagala obbategeeza eddoboozi erifulumye eddoboozi eryo baalipanze. Abantu abaalipanze be bano wammanga. Njagala ensi ebategeere. Nja bategeeza bakadde bange gye buvuddeko mwawulira bulungi nga mbagamba. Pastor Sempebwa ali eyo mu United Kingdom. Pastor Sempebwa ojjukira bulungi gwe yafulumya eddoboozi eryasooka nga Fred Kajobe Lumbuye bamuwambye obu video n'ogamba yabukuweereza. Era gwe Pastor Sempebwa wennyini ali mu katambi ako ng'ogamba oyogera ne Fred Kajobe Lumbuye. Pastor Sempebwa gwe wennyini wagamba balindeko okuteekayo nti Fred awambiddwa era gwe wakubira n'agamba katuteekeyo. Pastor Sempebwa ali awo e UK. Pastor Sempebwa mwatudde wansi mmwe mwennyini era nga mukusooka bwe mwalimba ensi ne Dr. Agnes Kaziba ne mutegeeza abantu nti mwayogera ne Fred Kajobe Lumbuye era ne mugamba abantu nti basonde emitwalo 7. Mmwe mwennyini yeno yegundi gye mwakoze. Wuliriza emboozi ntandise video. Bakadde bange eddoboozi lye bali mu kusaasaanya njagala obbategeeza oyo si Fred Kajobe Lumbuye alias Chemical Ali. Wuliriza emboozi ntandise. Abantu bangi mu nsi muno abasobola okwogeranga President Museveni, abasobola okwogeranga President w'eggwanga eyawangula Robert Kyagulanyi Ssentamu, abasobola okwogeranga Ssaabasajja Kabaka. Esawa zino abasajja abo batudde wansi era bo ne bakola bye bakoze ng'omukupeeso kweso guli luddawa baagala ssente. Toyinza kutuula wansi mu odi eno gye mpulidde era bye tubagamba n'otusookera ku nsonga nti bannange munnange essente twazisonda ng'omuntu akubidde ng'omubulira bassente musimaa baziwamba. Simaa Dr. Agnes buli kimu ekibadde omwo kyabadde kipulaninge era nga waliwo akantu ke boogeredde munda mu vidiyo eyo nga bagamba Lumbuye nti yayogedde nti ali bubi, ali mu mbeera mbi, okuddamu okubasonzesa ssente. Twagala obbategeeza bannayuganda vidiyo eyo nfu era oyo si ye Fred Kajobe Lumbuye alias Chemical Ali. Kati bwe mba mwaleese vidiyo eyo twagala mutuwe Lumbuye ekitegeeza mumanyi gyali. Mu kino tubagamba bayino lwaki baleese ekya ssente. Waliwo ababa kibadde mu Dr. Agnes Kaziba. Dr. Agnes Kaziba ye mukyala eyavaayo ku Zoom mu Nnamateeka Mbu n'agamba nti abadde ayogera ne Fred Kajobe Lumbuye alias Chemical Ali. Njagala mwegendereza ebigambo bino. Eddoboozi mulidde ditambuza lya bulimba. Batulage Fred Lumbuye. Batulage Fred Lumbuye. Bino bye balimu nti baleeta amaloboozi. Lwaki sebo Pastor Sempebwa mwagala okuba NUP mulage nti yalya ssente. Naye twagala obbagamba amulaati si ye yaliyogedde era lwaki yakubidde Pastor Sempebwa mu simu zonna. Pastor Sempebwa njagala okutegeeza Fred Lumbuye mwatugambe ennamba yazeerabira mu mutwe eno yavuddewa gye yakubiddeko mubampadde eddakiika 5 muleme kuwuddisa abantu, muleme kulimba bantu. Tubaguddemu omukweso gwe mulimu ogw'okubba
abantu mugende mukwate video mutulage Fred Kajubi Lumbuye bino bya mulimu amalowoozi basobola okugakola noli ne bagambo yasobola okwogera nga Fred ekyo tukimanyi era Pastor Sempebwa nkugamba ebigambo bino obitegerere ddala bulungi Pastor Sempebwa njagala oveeyo ku likodi oba omwaddukanya page ya Fred Kajubi Lumbuye bwe baali bakamuwamba n'omuweereza message n'omugamba netoteekayo lindako n'obu audio ne bu video nga gwe babuweereza mu kino kyekiri emabega wa kino wuliriza video ekisookera ddala bano baagala okugjawo bye tubadde tubagamba nti waliwo abali mu lukwero okuwamba Fred Kajubi Lumbuye bano bo bagguse ebyabwe kyova olaba mu statement ezibadde mu ka odi yako balaze bulungi nti bagenda kutwala ebbanga kasitaligira babateeka mu sigino bababbe babasabe sente oyo si Fred Kajubi Lumbuye nze Katongole njalo bategeeza mange Getuda Namwebe yandise emitwe gyengege era mu kino byonna byemukola tubalaba this time around twabaguddemu bannayuganda mubeere alert Pastor Sempebwa wayogedde ku kya sente mu ka odi yako twakutunuulidde ne ngamba laba abayaaye baagala sente muli baffere abawedde emirimo abaagala okuba ekibiina kya NUP sente tezibbibwangako bannayuganda sente ze mwasonda sente zonna weeziri sente ziri mu chapters kati oyo Dr. Agnes Kaziba musimanya abikolako yabulirawa abadde akola kikati o Dr. Agnes Kaziba gwe wayogeddeko era omanya nga bwe mbadde mutambuza bu audio ku WhatsApp kati essaawa zino mwagala okukyusa embeera mutegeeze bannansi mutegeeze bannayuganda nti Lumbuye ali bubi era mwe babawe sente muzirye mugambe kyaganye omupiira muka audio muguvuze nga mugugweresa nti ebbanga mwezi gumu oyo si Fred Kajubi Lumbuye twagala bifaananyi bye twagala ka video ke tukimanyi mwaba muyina navaayo ne mbalumirisa ne mbagamba Dr. Agnes Kaziba ne mbagamba mukulu Sempebwa mwenna amanya nagoogerako dda mubiwulira nze tewali gwe nali sijawano ne njogera ku mpewo nga sikimanyi nti oli mabega wa Fred Kajubi Lumbuye bino bye muliko ebya diversions abantu mubajja ku mulamwa odiezo nfu feke muzisazemu era buli twagala Fred Lumbuye uliriza ngeze mu maaso ntandise video kibadde kigula luggi abakulu bano batuula mu meeting eyali ku Zoom bo bennyini ne boogera ensonga zaabwe ne balimba ensi nti Dr. Agnes Kaziba ayogera ne Fred Kajubi Lumbuye bannayuganda ne bakitwala ne basonda sente ne mudda mu kwebuzaabuza kati essaawa zino Dr. Agnes Kaziba mukulu Kasujja ne ttiimu yammwe twabaguddemu mulowoozezza nti bwe muleetaako era ng'omuntu akubidde ze nali mukomera n'okuba essimu omuntu agamba nange oli otya gwe mwabadde bamuwa ne information mwaba mubuuza omusibe yakubuulira ndi wano ekitegeeza mubadde mumanyi waali ababuulidde waali muka audio muwulira bulungi ono yamubuuza oli yette ne bannange baganda bange lwaki mulimba ensi mbagamba twagala Lumbuye bino mubijjamu okusaaga eryo eddoboozi tesibye twagala mulete video mulete ebifaananyi nga mulina Lumbuye era tumwagala kati ate kino kituyambye okuddamu okukakasa nti mwaba muyina kati obwo bujulizi obusooka twagala ennamba y'essimu gye yabakubiriddeko twagala ennamba y'essimu gye yabakubiriddeko ali ludda kati mutubuulire nanti mwayogedde naye mwatulaze nti ali mu kkomera era mbwe embeera mbi era gwe ofundikira omupiira gwa ssente olaga wawulidde abagamba kuba musibe yali bagambye mukole kino mukole kiri mwalwa ebbaluwa gye nawandi bannange bino bise tuli mu komedi bino si byakusaaga bulamu bwa Lumbuye eyo audio nfu bannayuganda mu buke ba propagandist waliwo abantu be basomesa ng'asobola okwogera eddoboozi lya Katongole ng'asobola okwogera nga Katongole bano abasajja babbi ensi
twetaaga okubategeera tubanje Fred Kajubi Lumbuye temusikiza temukoowa kiro na misana bajja kweyabisa bokka abalala mwabalabye olunaku olw'eggulo nga bonna bateekayo akantu k'akatongole abanyampi obalaba bonna obalaba nti babadde mu kattunga katongole abakuba nga katongole ababuliza mu ttaka kati bali mukukolera katongole linnya mbagamba baganda bange ka audio kafu ka audio fokakasa Dr. Kaziba nawe Pastor Sempebwa weite musajja wa Katonda omujjawo bategeeza bannayuganda mubalageka ekifaananyi nga mutuukiridde Lumbuye ekyokubiri muleeteka video tulabe ku ticha waffe tewali agenda bawa baganda bange ako ka audio kempulayize kafu ka bulimba era gwali eyo nga wasanyukiridde mu ticha ayogedde nedda bagala bajja ku mulamwa baguse missoni yaabwe Erdogan ne gavumenti ya Mwami Museveni bagala kuleeta Lumbuye bano bo bagala kivaamu era batudde wansi balage nti Lumbuye ali mu mikono egya poliisi nti era gy'amaze omwezi bano abasajja mu babuuke bafeekinze eddoboozi erya Fred Kajubi Lumbuye alias Chemical Ali tubagamba nti drama tumukooye mu kintu kya Lumbuye era eddoboozi eryo njagala muliwulize mulidde muliwulire lwaki boogera ku ssente mbu bali balemera ssente Dr. Kaziba njagala otuule wansi NUP alemerako ssente zammwe ssente bayamba ne bazikuŋŋaanya nga looyo amwe sibanyamulaati nga bonna bafere nga bonna bayaaye kati mutandise okuleeta ebiboozi ebyagala okubba bannayuganda njagala bategeeza Fred Kajubi Lumbuye alias Chemical Ali baleeseemu nakali n'abagamba mu bantaddeko ebisangosango bino bye bapulaninga era bagenda bibagamba mu nnaku 3 ekisooka kamale funa kano bapulaninga uliriza Dr. Kaziba mukulu Alex Kasujja ne Pastor Sempebwa bagenda oluddako bagenda kuleeta ekiroboozi kyabwe bagambe Lumbuye bamuteekako omusango ogwa human trafficking bwe yali ayingiza abantu ettake ng'abakukusa ekyo kimu byebyo byayogedde Lumbuye mbw agambye bwe bamuteekako emisango bagambe human trafficking bagambe overstay illegal overstay bamuteekeko n'ebisango ebirala balage nti kyekibadde kimusibya era nga bamaze okubabba ssente ffe kyetwagala tetwagala bingi tebigenda batwala ku ggulu kyetwagala mukwateka video Fred Kajubi Lumbuye mumulaga abantu ng'ayogera era tubagamba bannayuganda this time around abantu bano bonga bo baagala obajja ku mulamwa era bali mu kubabuzaabuza bino bye tuli musi bya kusaaga obulamu bwa ticha tubwagala Dr. Kaziba ebbanga lyonna obaddewa bakwogeddeko muka audio ke mwapulanize musimanyi obadde okola ki wagamba abantu wayogera ne Lumbuye ebigambo byo n'obirya obadde tokyalabika tumaze ebbanga tugenda mu mwezi mulamba tolabika bwayogera ku Zoom n'omanya ekikyo kiyise bagamba bantu mmwe bye mulimu bya kiyayi nze Katongole nja kwogera ekyo twagala ka video ekitegeeza mumanyi Lumbuye waali kyembadde ngamba abantu ne mbagamba nti Dr. Kaziba ne bagamba mukulu Sempebwa n'abala bamanyi Lumbuye waali Lumbuye lwaki teyakubidde bantu balala yakubidde mmwe Pastor lwaki yakubidde ggwe baganda bange oba si kyekyo nga mwamutadde mu mbeera gye mwagala mumukole buli kimu bannayuganda kye baagala nze njogerera bannayuganda baagala Lumbuye mu kavidiyo ate mumute kubanga ticha talina musango kati nawulidde Erdogan ne Mwami Museveni diiru yaabwe enaatera okuguka ticha tayogera bw'atyo
Ticha ng'ayinza okwogera ebyo eby'ekisiru. Ticha omusajja yali omutwe gw'engege bamubuuke. Nedda Lumbuye tayogera ebyo. Message gye yali soosalaga mubagambe ndi mulamu ni mugumu mission tennaggwa. Ekyo kyabufu. Baganda bange twababuuka dda. Bantu mmwe muli bannanfuusi. Kati abamu mulowooza nti twe twababuuka. Tubagamba muleete Fred Kajubi Lumbuye yonna gye muli. Era babadde balowooza nti tugenda kusirika ku kyalumbuye. Mulese ekiboozibozi mbu tusigale nga tubanja immigration. No. Tubagamba mwenna muleete Lumbuye. Abo nabo mwalabye bakola zilive ez'okumukumu balaba ekintu ky'abatuulamu. Basheyalinga obuntu. Tubagamba Lumbuye nze gwenjagala. Eryo ddoboozi si lya Lumbuye. Mwamaze okukola kiri ne mwaka tuleete ekiro ekiboozibozi omupango guggwe nga guggwa gutya. Wacha nani muleete Lumbuye. Bino si bye kandeeta akagoma kange. Bino bye tulimu si bya kusaaga twagala Lumbuye. Mbagamba basajja mmwe twagala Lumbuye. Mutandise playinga maloboozi mafu. Twagala Fred Kajubi Lumbuye teacher. Bannayuganda bafa. Bannayuganda bali mu mbeera embi. Twagala Lumbuye. Eddoboozi si lya Lumbuye. Baganda bange temubuzaabuzibwa. Abo bamanyi gyali. Batubulire ali mu luumu bweti. Tutandikiddewa. Anti mwayogedde naye. Kati bwe bujulizi obusooka. Dr. Agnes Kaziba, Pastor Sempebwa, mwayogedde naye muleete teacher waffe. Bino si bya kusaaga. Bino si bya kusaaga basajja mwe twagala Lumbuye. Era bino tetugenda kusirika. Mwe muli eyo mulooza mwewakana. Mulooza musasula abantu. Naye akaseera kano kakuleeta Lumbuye. Munnayuganda tosikisa. Tukuba saagala galamidde tubanje Lumbuye. Bano abasajja mubataddeko akazito. Bafulumya amaloboozi buli kaseera. Bano abasajja kyova olaba tubabanje Lumbuye bonna. Ensi egenda bategeera. Tubagamba we need Lumbuye. Tubagamba temugwa mu katego k'amaloboozi mafu. Watugamba Dr. Agnes Kaziba wayogera ne Lumbuye. Era gwe wennyini abantu baamukubuza n'obula. Kati mwatudde wansi ne muleeta abayaaye. Era omuntu akubidde olikodingirawo mangu ago mu ddakiika 5. Nze katongole nzikiriza ebyo. Mu ddakiika 5 n'olikodingirawo. Wakutte mangu n'olikodinga. Era nga by'omubuuza byebiri abantu be badde bakuba. Nga by'omubuuza ssente ng'ekkomera omuntu wakuba yakubuulira maama gyebale nze gundi teweeyanjudde nakweyanjula teyeyanjudde nze omusibi. Baganda bange twagala Lumbuye. Dr. Agnes Kaziba, Alex Kasujja twagala Lumbuye. Bino ebya Lumbuye you comment at your own risk. Twagala Lumbuye. Baganda bange temuzikiza. Baganda bange diversion sebaleeta zonna muzibuuke. Ffe tujja kubanja Lumbuye. Baganda bange mufeemu ebyo mudatizi Lumbuye zi voice. Oli asobola okwogera nga nze muleete ekifaananyi nga mulina Lumbuye mumuteeke ku kamera anti police. Mwatugambye ali mu police. Police tegaana kukyala. Enamba y'essimu eyo mugituwe olunaku olw'enkya eyakubye. Ffe tugikubeko tubagambe we ya Esawa teacher. Mutwe enamba y'essimu eyo ffe tugikubeko. Bino si bya kiyaaye baganda bange. Tetuli mu bya kiyaaye. Temulooza buno bulamu bwa teacher waffe. Tugenda kumubanja. Bannayuganda mbagamba ensi erimu abafere. Oli asobola okwogera nga ggwe. Bamuleete mu lujjudde bamutulake. Ekirungi mwavudde ne mugamba mwayogedde naye. Pastor Sempebwa,
Alex Kasujja, Dr. Agnes Kaziba, kati mutuwe teacher. Ntandise video. Mutuwe teacher. Anti esimu eyakubye mugituwe. Olunaku olw'enkya tutegeere waali. Bwafa mwaba muvunaanibwako. Ekyo mumanye ekiddirira. Lumbuye ali mu prison ki? Abaganda bange muve kulimba. Waliwo kye muli mu kuvuga. Abo twababuuse. Bino si bya lwali. Twagala Fred Kajubi Lumbuye. Eddoboozi lye mwapuleyinze, eddoboozi lye mwaleese, si bya kusaaga. Kati Katonda abali mu balabisa. Mwaloozesa mugenda funa mu bantu ssente. Mwaloozesa mugenda kuba NUP mbu yalya ssente. Ulira musimanya ssente bazikwata. Ani yazikwata? Ssente gye ziri. Era mbagamba lwo processes ezibadde zitambula. Kati tubagamba tebinaggwa. Kati omanyi lwaki bagamba 6 months in prison? Lwaki bagamba emyezi 6? Gwe guli omusango gwa human trafficking gwe baagala okwogera. Human trafficking bagambe gwe bamuteekako. Bagambe nti gavumenti emusibye emyezi 6. Bo bagguse mission zaabwe asirike. Wa human trafficking capital offense. Chovala babayogedde human trafficking. Bagambye emyezi 6 nze nagafunye. Bagamba emyezi 6 baagala kulagwa mu 7 yayogera ne Erdogan n'abo abasajja abafere abawaayo Fred Kajubi Lumbuye bamuteekeko ekisango ekya human trafficking awoze. Era njagala bategeeza bino bye tuli mu si bya kusaaga. You comment on your own risk. Twagala teacher. Kati mwagala musibe emyezi 6 kye mu planning ya mission yammwe. Ne wallahi ya Mungu mbalayirira okulya enkaafu temujja kumanyira teacher waffe. Mwenna mugenda kwerabisa, mwenna mugenda kola buli kimu. Twagala teacher Fred Kajubi Lumbuye. Eryo eddoboozi 4. Bwemba mwagala ensekkiriza bye mwogera Dr. Chi ali California mbu Dr. Kaziba ye lawyer we. Twakebera mu pano y'abaloye California taliiko. Dr. Kaziba jangu oleete practicing certificate yo. Bweba si bya kiyaye. Dr. Kaziba baligo lawyers mu California twakeberanga toliiko. Dr. Kaziba gwe pastor gwe wagambe mu lawyer taliiko. Aleete ligo gundi aleete bagita batya practicing certificate. Temutubusaabuza. Bino si bya lwali bulamu bwa Lumbuye. Mwagala mu myezi 6 ye yajeyogeredde. Kye mwagala ogira era kyovola bayabaga mbu yayogedde emyezi 6. Wape mu myezi 6 tikyaffe tajja kubeerayo. Mujja muleeta. Tubagamba muyireete teacher. Ekirungi mwayerabisiza ne mugamba mwogedde naye mulete namba y'essimu eyo gye yayogereddeko ba investigator bajeetaaga Alex Kasujja. Namwe mwenna be bawadde obusente muli mu kubulya mbu musheyalinga bintu bya kisiru. Baganda bange ffe tuyimiridde. Twagala Fred Kajubi Lumbuye. Tubagamba bino si bya kusaaga. Mulete Fred Kajubi Lumbuye eddoboozi fu. Gwe Munnayuganda ali eyo omulimo gwo gw'olina okukola gwegulwa. Ekisookera ddala tosikiza. Tewali kusikiza buli lunaku ku basaagala agalamidde. Tewali kusikiza tubanje teacher. Waliwo abaleeta bidiversion abalumba n'omukulembeze waffe. Waliwo gwe nawulidde we South Africa ng'alumba president weesonyiwe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mu Bobi Wine bamutuuze obyogera ngani n'abagamba buli alumba president. Sijja kuseka naawe. Twagala president waffe mumuwe ekitiibwa. President Kyagulanyi akoze buli kimu kyasobola ku Lumbuye. Era bino byonna ebigenda mu maaso mwayagala okuba NUP mugibulize mu ttaka kuba obusente obwasondebwa. Ne mulowooza Bobi Wine tabasinga. Ne mwagala okuba Lewis Lubuwongoya.
nena ababuuka ne tubagamba mujja kuswala mwekka mujja kuswala mwekka mujja kuswala mwekka mujja kuswala mwekka twagala tikyaffe Lumbuye buli omu ali eyo ng'olooza mugenda kutambuza audience obulimba gwe eyalumbye president owe South Africa sebo MC Norman kyewakoze weetonde ogamba otya mu Bobi Wine bamutuuze ne bantu mmwe mutandise okujolonga ebiboozibozi byammwe bantu mmwe mukolera baani mukolerani mujja president w'eggwanga national asset international asset His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu biboozi byammwe ebyasigala ebyamalwa President Bobi Wine bw'olaba Katongole ng'akola emirimu aba akola bw'olaba Ssegirinya Muhammad president aba akola bwe bamukulembeze era bamwe batandise okwogera ebyekisiru twagala muleete Fred Kajubi Lumbuye era mujje emboozi zammwe ku president w'eggwanga Uganda nze mbagamba era mba naatera okugamba yazze South Africa teyandabye bye mugenda otandika mugenda gamba yazze South Africa teyankubiddeko nze teyandabye abamu bwe mugenda okutandika naye we are watching you muba mutuuze Bobi omugamba nti bamu omumanyi ne banne bavubukamwe Bobi Wine yabadde platform Bobi Wine yabafudde ensonga President Bobi Wine okutegeera mwinawe mwagala okugenda tubalaba mwasina ne president Kyagulanyi mumanyi mwebaani abalumba president Bobi Wine bagite engoye Uganda the superstar the hero the intelligent tujja kubenganga mu abalumba omusajja oyo Katonda yamusindika akyuse Uganda president webale kutubuuzaako ku kantu ka weekend twasanyuse ne tuwuliranga emitima gigize webale nnyo webalire ddala webale nnyo president wa Uganda ababakulumba tuli banganga tuliyiwawo omubiri ku lulwo era abo tebakutegeera negwe bafudde ensonga tewali yali abamanyi Bobi Wine baganda bange ogugwa gukoze ezo fake audios musibuke twagala teacher Fred Kajubi Lumbuye era muyina yenna bino tetugenda kusirika teacher waffe tumwagala we want to see him period Dr. Agnes Kaziba ne timu yo ekyo kibaze ntandise video endala baganda bange mpuliddeko amawulire nsaba mutaginge Mr. Update n'abaana ba NUP mwenna gye muli muwulirize emboozi eno nfunye amawulire akawungeesi ak'eggulo nafunye amawulire akawungeesi ak'eggulo ku nsonga ey'ebijambiya wulirize emboozi omwami gwe bayita Ashbaga Kato eyava mu People Power n'agenda mu NRM yasinkanye ba security operatives era ne bamugamba nti abawe amannya naddala ababaana ababaddewo ku nsonga ya Kyagulanyi abadde batambula ne Bobi Wine ebbanga lyonna. Ashbaga Kato yaweereddwa omulimo ogw'okuwaayo abantu ne balaba ba influencer naddala mu NUP naye nga si bakulembeze nti ensi bategeerera ddala naye nga bakola omulimu ogw'amaanyi ng'era abantu bano bagenda kukwatibwa babateeke ku nsonga ez'ebijambiya. Ashbaga Kato ng'ali ne Isma All Access diiru eno bagibasomedde era mu kino abantu ab'enjawulo bagenda kuweebwayo. Mr. Update erinnya ly'okuweebwayo omupembe Ashbaga Kato ng'ali n'abantu ab'enjawulo bakibaddemu. Abaana abatambula ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu amannya agamu yagawaddeyo abaali mu Firebase wuliriza Firebase Army
yabawaddeyo amanya era na contactinga n'abaana abamu mu bitundu ebyenjawulo ababadde bakola omulimu ogw'amaanyi era mugenda kulaba nga batandise okuyita abantu ab'enjawulo nga babagamba mwekuusa ku nsonga y'ebijambiya mu Greater Masaka. Ashbaga Kato meeting eno yatudde ku Serena Hotel essaawa zabadde 8 ng'asinkanye aba security abaduumira amagye ag'oku ttaka. Ashbaga Kato mu kino baamugambye ebigambo bino wammanga. Ekisookera ddala twagala otufunire abaana aba NUP, abaana abo boolaba naddala ababeererawo Kyagulanyi Robert Ssentamu, boolaba nti babadde bateekawo ensasagge mu bintu ebyenjawulo. Era ekyokubiri otufunire ba influencers naddala ku social media tulabe engeri gye tubateeka mu kintu kino. Ashbaga Kato bwe yazze mu meeting eno yawerekeddwako omumpembe bamuyita Isma Olaxes ayina akalevu akeeru, ne bajja ne bategeeza era ne basuubiza balistinza amanya wammanga ag'enjawulo era abantu abagenda okukwatibwa. Abaana aba People Power Greater Masaka mwebereremu, abalenzi ab'enjawulo People Power Greater Masaka, People Power Greater Masaka, abavubuka abo mwentambula zammwe muzitereeze. Ashbaga Kato amanya gammwe yagawaddeyo. Ashbaga Kato teyavudde okwo n'awaayo mikwano gya Robert Kyagulanyi Ssentamu abenja ababadde atambula nabo ngera mubayinza bayita mu kaseera akatali kawala nnyo. Era Ashbaga Kato ng'ali ne Isma Olaxes be bawaddeyo Mr. Update. Ashbaga Kato sente bazikuwadde era gwe nolistinga abantu Kyagulanyi bakolaganye nabo ngera Ashbaga Kato gwe wennyini ne ttiimu yo mwali mu lukwe olwawaayo amanya ge baasoma nga ba Nubianili Edi Mutwe n'abalala bakwatiddwa e Kalangala. Gwe yayogera nicknames ez'abaana tugeze ba Brian Semanda alias Museveni must go. Ashbaga Kato wali omulabe era Katonda tumwebaza nti yakujja mu People Power naye wali ewumusaako muteekateeka okutta abamu ku baana mu NUP, mugenda kubatta mulage nti waliwo ekitagenda mu maaso. Naye Ashbaga Kato nkugamba ebigambo bino gwe wennyini wawaayo information President Robert Kyagulanyi Ssentamu ze yali ayogera. Watambulanga n'obuuma n'obuteeka mu mmotoka. President Kyagulanyi yali alowooza atambula n'omuntu so nga alina kiyenje. Naye jjukira Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yakujja n'akulaga ensi eri ewammwe Bwala Masaka. Njagala okutegeeza essaawa zino omwagala okutta abaana ba NUP era mupulaninga okutta abaana mu bbanga lino ery'emyaka lyemulowooza nti 5 naye nga muyinza obutagimalaako. Omumpembe Ashbaga Kato ne Isma Olaxes gye buvuddeko baggulawo ekibiina kiyite eky'aba Bloggers Association. Mu kibiina kino tolowooza nti bagenda kukola mirimu gy'aba blogger kubanga Ashbaga Kato essaawa zino tasobola kukwata ku kitimba olw'amasannyalaze ga Kyagulanyi ge yasindika erizukubaaga ne babajja ku kitimba. Ashbaga Kato kampuni eyo yagguliddwawo yegenda okulondoola abaana ba NUP, yegenda okulondoola aba foot soldiers. Bobi Yanga wonna woli muganda wange security gitereeze. Nategeddeko nti Bobi Yanga waliwo akabadi ke baali bakuzanye awo kwa uliriza ewa bangambye uliriza emboozi. Bobi Yanga baali bakuzanye akabadi ku papazi restaurant awe Makindye bwasanga full figure ne sipapa. Abantu abo baali bagala funa kifaananyi kyo naye Katonda n'akusaasira n'obabuuka era bakutambulirako Bobi Yanga. Bobi Yanga wegendereze abasajja abo era Bobi Yanga ekasokosoko bapulaninga okutandika ebintu ebimu naddala ebibadde mu Greater Masaka. Bobi Yanga gezaako okulabanga ekyo kitandika. Njagala bategeeza bannayuganda yonna gye muli nti uliriza emboozi. Ashbaga Kato yawaddeyo lisiti y'abantu abawererako ddala 10. People Power Greater Masaka abavubuka abo baganda bange security yammwe mugitereeze. Babawaddeyo mu security meeting eyatudde. Ekyokubiri abaana batambula ne president security team. Ashbaga Kato nga yali abamanyi mwegendereze. Firebase army nayo mwegendereze.
Bobby Diehards mwegendereze yoyo mupembe ashbaga kato ayagala okusanyawo abakonekitinge ku bintu by'ebijambiya naye mbagamba temutya lutalo lwe tulimu sirwa kusaaga sirwa kaba maziga tulina okulaba nga Uganda tuginunula ka odi akafulumye akalumbuye akomba gambye kafu bano bonna baagala okukola buli kimu nze sigenda kuddamu kwogera ku nonsense abantu boosinga ettutumu toboogerako be balina okuteeka ku pages zaabwe ensi bategeere kati ebimu bye mukomenti nga muyogera ku biri oyo nonsense ebitalina makulu tobibiwa makulu ekyo president Kyagulanyi yakyogera n'agamba tulibalabira ku bikolwa byabwe ebikolwa byabwe bijjako Museveni tulibalabira ku bikolwa byabwe kati ekyo kye tubagamba tubanje Teacher Fred Kajubirumbuye bano abasajja baagala okumumalawo baagala omuteeka mu mbeera enzibu naye tusigale nga tole ku mulamwa tusigale nga tukola ebyo bye tulina okukola tetutya Katonda ali ku saidi yaffe twekwase Katonda gwe munnayuganda ali eyo tusabire Lumbuye abasajja Esawa zino batidde nnyo abasajja batidde nnyo n'abakirimu olaba bakola video banonyesa eddoboozi lya Katongole nga balaba lyali basevinga naye tubagamba ebyo byakiwaanye omuntu asobola okugamba nti sole naye nga takitegeeza abuuka agende wali ebyo tubibagamba mukimanye ffe tuli balaayi bayayebeka mwokya bwe tubagamba nti kino tukitegeeza twagala Fred Kajubirumbuye era gwe wenna amanyi nga wali mutango guno bino si byakusaaga abantu bangi abafudde ku lwa Teacher abantu bangi abakutuse batubuza Teacher waabwe mu kino buli omu kyolina okukola kikole tewabaawo akutiisa tewabaawo akukola buli kimu musigale nga muli ku mulamwa ogw'okubanja Teacher Fred Kajubirumbuye odiyo ezo ze batambuza fake audios abo bayaaye baagala sente era mu kino bwe banga bakakasa nti Lumbuye boogera naye mutuleetere video oba mumute kubanga mwaba muyina mumute mwaba muyina ffe kye twagala bamumira nsanafu nze mbagamba nze mumira nsanafu sigenda kusirika tetugenda kusirika NUP sawa pate oyo alumba president waffe gwe musinomani ali eri mwesonyiwe president waffe mumujja mu mboozi ez'emyenge oyo president wa Uganda abantu gwe balonda Katonda n'amuwa favor ng'era ajja kulembera Uganda president Bobi Wine wajja South Africa teetaaga kunyumya na buli omu anyumya ne ba Ichirema abakulembeze Raila Odinga ba Joe Biden ba Donald Trump yerebo ya president I think oyo Bobi Wine atamutya gwentya era oyo wakabi yakola ebyakabi yoyo Kyagulanye Robert Sentamu mumuteeka mu biboozi byammwe mu Katongole Bobi Wine bino byenjogera byange ayogerera NUP ye Honorable Joel Ssenyonyi nze Katongole ndi muntu ayagala ensi yange siina kifo era mbagamba Esawa zino twagala Fred Kajubirumbuye mubanje Fred kati abamu bagamba byawedde abayaaye bagenda basanyira ku bwongo bafulumye bi audio muve ku mulamwa nedda mwatugamba mwogera naye kati mulete namba y'essimu gye mwayogeddeko naye kwe tuba tutandikira mukumbalesa ak'emyezi emikaaga nammwe bannaye ekikulu bannayuganda ak'emyezi omukaaga mukawulidde nti bagenda kundekayo emyezi mukaaga baatuula wansi ne baluka pepa waka waabwe ne bagamba kaakati tugenda kukola ki kumusiba ku musango wa human trafficking kwe kukusa abantu n'obatwala ettake era mujjukira akawala ke baleeta ku anikati kagamba human trafficking kati baga ebeera capital offense omala emyezi mukaaga nga togenze mu kooti towozezza mubakyanoonyereza kati kye baagala okuteeka ku Teacher bwe bamala bagamba omusango gumusinze bonga bamaze okumutta bakoze buli kimu essaawa zino mubeere bagezigezi ng'obwana bw'emisota temubuukira buli salambwa ejja
mwe mulija kusharinga neyo sharinze kyo sharinze kivuddewa mwawulidde kansonku nyingi muwadabye yabagambye eggulo bwe yamaze obyogera Nomani najja n'amuvuluga naye musi Nomani mukwano gwange wali ogenzeke ettake muwadde yakwata ssente ze ekigendererwa kyammwe kyakuba bukulembeze wa NUP kyova olaba ne Sekuritale General mwamutaddemu mwaba Good Life simaba bagita Liyo Life Family ne mumukuba Sekuritale General David Lewis Lubongoya n'oyo omusajja Alex Kasujja yakuba Sekuritale General Lewis nenga Lewis Lubongoya yali ase n'abasaba ssente musajja tutabasabanga ku ssente yafaayo n'ayogera ku nsonga ya Lumbuye ne mubalisa ssente ze batalyanganako ze batakwatanga kati eyo wekika mwasoka mukusooka nga mwaga kuba president waffe mu kintu kya Lumbuye n'akozesa logiki n'ayogera ng'omukulembeze kati munoonya engeri gye mumuteeka mu kattu ne Bobi Wine temumutegeera mmwe mumulengera bulengezi ne Lewis Lubongoya temujja kuba bakulembeze baffe tusirike onalebo zaake mwamuliisa ssente nenga onalebo zaake Francis Butebi ombaka w'emityana ebintu byakoze MC Nomani wabikoze gwe Good Life Fusimanya bifamile za nalero mwali mubikoze zaake obulamu bwe bwayiyewo mwali mubikoze abamulaba Lewis ne mudda mu kumumanyira mumanyira Lewis Lubongoya yabyakoze mumanyira Lewis Lubongoya yabyakoze mwagamba ine byona ne Alex ne gundi ne bebali emabega kati MC Nomani nawayiriza muganda wa Bobi Wine gwe bayita Alex Julius Walakira mbone katongole mbali bebali emabega Julius Walakira mwali mulabyeko ku kitimba wano mwali mulabyeko ku kitimba bino si bya kusaaga tuli serious era tetugenda kuzikiza ezo odi ezafulumye za bulimba era mu kino tetwagala mugwemu mwanyi bannayuganda musitemuzikiza baganda baffe bangi ababadde makomera bajje musimubiru nenga abantu ababasibizza bebano ababasekerera bebaka Esawa zino bebabaaniriza ffe twababuuse ne batunasigala ababiri ku mazima nga tubabuulira ebyo ebigambo muleete Lumbuye muve mu by'okwewozaawozaako Esawa n'obudde bwe mumala nga munoonya okufuna eddoboozi lya katongole obudde bwe mumala nga munoonya ebifaananyi lwaki temubanja Lumbuye obudde bwe mumala nga mukuba president obudde bwe mumala nga mukuba Lewis Lubongoya lwaki temulinnya ne mugenda ettake sente muziina kati mwatandisa postinga ebifaananyi nti mubanja Lumbuye ngamaze okupanga nti muleete ekiroboozi ekiri feeke ffe bino bye tulimu tubitegeera era tetulina gwe tugenda kutya nayingira mu struggle bwomu saayingira na muntu yenna ekyangatta mu struggle beba oppressors abanyigiriza bannayuganda abali mu biyumba abattiddwa temulowooza nti bwe munaakola obuntu obumu ffe twatalaafiya so okujja ne gamba muganda wange kyekiriwo nga sikitegeeza nga nja kujjamu information nawe n'opipira n'okulikodinga eddoboozi naye tutegeera bulungi gwe twakimanya we are dealing with the dictator the dictator this junta's government nga tulina ogijjako obukulembeze Bobi Wine yawangula obukulembeze bw'eggwanga bino muleete Lumbuye bannayuganda temuzikiza abali ku Twitter mwanyinase Patricia Sewungu muganda wange Faustine Masaba mwongere amaanyi abalumba president mubakube tetwagala mumanyi Bobi Wine bwe tumufiirwa gye tugenda okudda mumanyi abantu bwe baagala Bobi Wine gwe MC Nomani otule kasimuko ng'olumba Bobi Wine muba mubuulirire who are you in which capacity to attack the gladiator in which capacity Bobi Wine Katonda amukuumye abalabe baayagala afe naye n'alemerako oyo omwana musajja watwakoze n'otunuulira abantu muli eyo mulumba president w'eggwanga Uganda empologoma wallahi amunguze katongole Julius okulya enkaafu sigenda kubikkiriza mu miraasanafu muleete Lumbuye mwagala temwagala bannayuganda kye baagala yonna gye mumutadde we need Fred Kajubi Lumbuye tetugenda kusirika tetugenda kuzikiza obwo odi ebyekisiru mutulage video webuuze
omukyalo Dr. Agnes Kaziba bannange yayogera koma kwogera ku Zoom n'atugamba ayogera n'Olumbuye kati akomye omuka audio nga bamwogerako bo baguse mission yabwe yofuna sente mukuru Alex Kasujja watugamba bagenda mu deportinga singa sente teziweebwayo ngati ba mu deportinga ngati musimanya olunaku olumu luyitawo zijja kubeera dola bweziti mulete sente kati mubuzaabuzaani baganda baffe twababuuka. What is behind Lumbuye's kidnap? Kati bana Uganda we tugenda. What is behind Lumbuye's kidnap? What is behind Lumbuye's kidnap? Era olozalwachi muwada yavaayo n'akomawo Uganda. Olozalwachi Zaake yakomawo. Kirimu ba mafia abafere naye mwenna temugenda kuwangala ensi egenda bategeera. NUP tutambulira ku mazima. Ezo audio zaaki bana Uganda tebetaaga audio baagala kulaba ku Lumbuye. Baagala Lumbuye. Tetwagala audio zammwe, tetwagala maloboozi ga Katongole ge muli kodinga, tetwagala maloboozi ga Katongole. Tetwagala musimanya omuwala bike yawamba mutuwe Lumbuye. Ne sente tusoziba wabwe mutuwa Lumbuye ze mwagala. Bino mubijjamu omuzannyo nsonga ya bulamu. Bino bikatemba bye mbadde musanya ku Nasarodi ku Bululumu bino twabibuuse. Era tubagamba tewali agenda kuzikiza. Mugenda kusasulwa sente abamu musharinga video ey'obusiru ne bagamba Lumbuye ng'akomyewo ensi egenda kubategeera. Mu kino tugenda kusigala ku mazima. Tugenda kubanja Lumbuye. Bwe kiba kyetagisa kufa katufe nga tikyakomyewo. Bwe kiba kyetagisa kutusaddaka batusaddake nga tikyakomyewo. Bwe kiba kyetagisa kutulaawa mujja kutulaawa nga tikya akomyewo asomese eggwanga. Bino bye tubagamba tubitegeeza. Nsobola okwogera naawe ng'olowooza nkitegeeza naye nga mmanyi oli mubbi, oli mufere, oli muyaaye. Era bagamba banna Uganda mwenna abali eyo bana basajja nze msingira wala mu bwongo. Olajja kulowooza nti Katongole katambuze kagundike yayogedde ebyo. Nze Katongole muntegeera. I'm telling you we need Lumbuye. Kati atezayabise mulina okuleeta Lumbuye. Mugirabe eno najikuze bagiyita saagala agalamidde muleete Lumbuye. Saagala agalamidde muleete Lumbuye. Saagala baganda bange ekiriwo kubanja Lumbuye. Abo abafulumisa ka audio mubabanje Lumbuye. Mubagambe anti mwayogedde naye era mukitugambi. Kakati mutuwe essimu eyakubye fe tumanye Lumbuye waali tugende wo. Anti kyalabise nga bagamba kwa mu prison gye bagaba essimu nti bagaba dakika 5. Era mu kino tetugenda kusirika. Abankyawa mu nkyawe nennina okumaliriza omulimo gwe natandika ogw'okubanja Fred Kajubi Lumbuye. Ate mbajjukiza mukiteeke mu bwongo bwammwe. Bagamba mukiteeke mu bwongo bwammwe baganda bange. Mukiteeke mu bwongo bwammwe nti nze Julius Katongole mumira nsanafu. Abamu ekyo mukyerabidde nti nze mumira nsanafu. Era ebyo byenjogera mbyogeranga nze. Era gwalowooza nti Katongole you can compromise him with money. You are joking. This time around we are going to fight whatever circumstance ejjawo. Tetugenda kuzikiza. Tewali kuzikiza. Baganda bange Lumbuye tumwetaaga. Era mbagamba ekyo kye kisinga obukulu. Honorable Mwadanku Nyingi agenda ku Ghetto TV okwogerako ku nsonga ezimu yabategeeza. Basaba mugenda mumuwulire. Ze Julius Katongole mumira nsanafu bagamba batuwe teacher agala okwogerako nange enamba yange 0702 22 27 58 0702 22 27 58 0702 22 27 58. Mbagamba President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ali South Africa. Abe South Africa mwanirize era yafiiriddwa
mukadde we sengawe gwe tugenda okuziika olunaku olw'enkya sawa 8 tuweterawo lukaya ne tugenda ne tuziika awo nno mbagamba tebinaggwa abali mu Uganda nga mwagala kuziika munkubire ku namba yange 0702 22 0702 22 2758 kati abamu bagenda kujja ku live babagambe Lumbuye mubirabye ali ku police mwawulidde eddoboozi kati mulindeko kali akakundi smile yo life biki bye bagenda okuleeta era bagenda kutambuza message eyo naye mwaba struggle mwagudde mu katego k'abasajja abalabe pages ezajja bimonge namwe ne mubuukira abafere be mubadde mukuba kati mwe amanyize Katongole mbabuulira bana abasajja bagezi basobola era amaloboozi byangu ne bagamba nze oli nagansa okwogera nga Lumbuye ne bagattamu ebyabwe tesagala mukyamuukirire bino si byakukyamukirira tulwane nnyo ticca waffe bamuleete tubanje ticca mu mbeera yonna tumubanje tuve ku biboozibozi nze abantu abatalina makulu sigenda kuddamu bba amakulu era balina okunteeka ku peegi ezaabwe ense bategeere bankolere following abo mbaleke abantu b'emyenge banywe emyenge gyabwe ffe tulwana kujjako Museveni baddeeyo waliwo abantu abamu bino si bya myenge bino byakubanja ticca Lumbuye abamu mbadde ne following badde tebabamanyi ekyo twakivuddeko kati kye tuliko kwe kubanja Lumbuye sikyayogera mannya ago ekyo president wange yakinyigiriza atalina makulu tomuwa makulu gosinga tomwogerako sigenda kuddamu nze Julius Katongole mu miransanafu tubanje ticca Lumbuye eso diversion buli lunaku baleeta kano kati mwenna mwabukidde eddoboozi mumufunye mwawoza ntiri eryo tuve mu kajingo tubanje ticca Fred Kajubi Lumbuye alias Chemical Ali waliwo bannamateeka lwaki bya ssimu ngate mwabirikodinze ne muteekamu ebyammwe musimanya ayogedde naffe eddakiika 5 Julius Katongole mumiransanafu we need Lumbuye abasajja mu babanje Lumbuye ama babebi bakadama babavuma naye temuzikiza mu babanje ticca wetwagala Lumbuye ise mujja kunkuba abasajja nga bankubye waliwo abagambye mbu NUP mbweteekawo Katongole abeere Lumbuye nze sibyagala nze sirina bloga I'm not a blogger nze Katongole simanja ticca busa ticca abamu mu akajja ku internet ticca nga yakajja nga nkubira ne twogera nga nze ndi kufumbiro page nemwe muddawo ne mwogera bino sesi byammwe ekyo kye tuliko tetujja kuzikiza muganda wange James Mubiru nkutumiddeko nnyo nkwagala nnyo si byakusaaga tujja kuyimirirawo twagala ticca Lumbuye ate nkya nzija n'ebifaananyi mwabali mu lukwe musamba baali tiimu yaliyo life simanya yaliyo life family waliwo Hussein Semyalo nzija n'ebifaananyi by'emmotoka zammwe ne bwe mufaanana ne baganda bammwe ne bannyina mmwe mutuwe ticca sigenda kusirika baganda bange no mwagala ticca manyi kati nze kankubeere nga saddaaka ensi enkyawe ku lw'omusajja ono abantu bankyawe naye nga manjiza omusajja ono sigenda baswaza baganda bange sigenda kuluma mu bigambo byange ngenda kubanja Lumbuye paka mwe musasula abantu bobakole ne mukuba Katongole page zonna ne zeekuŋŋaanya ne zikuba Katongole ne basasula bafuuti soja Katongole mumutegeera nkukuba n'okomawo n'okola live yoyo Katongole ani gwekuba n'atapipira ani gwesitakuba n'atapipira mandeese information nga kuba ku kinyose era nja kobakoba tobalaba nga bapipira eyo
eba nayo musajja yogedde bino ani ali amabega akatongole kambabuulira ali amabega akatongole nze nina obwongo muganda wange tebambeera amabega oyagala kunzaazamize iye abasajja batiitiizi n'okuba ali e UK n'okuba we Netherland South Africa ne beegatta ne bakola live bali ku Mumiransanafu musome erinnya Mumiransanafu of Uganda tuwala kata Museveni ate gwe kyoya kyankoko mujjukire namala ekitalyanga bantaddeko ogusango ogusinga obunene kati tolina kyonyumiza tolina kyogenda kunkola tugamba leeta Lumbuye ffe twakaluba emitima tusobola okukola buli kimu nga kisobola okuzza Lumbuye obonna bwe muleeta kati ngenda kubaabya enkyankomyawo neddata muleete Lumbuye muddeyo kalaba mutandisa bu audio nga tubalaba we are watching you bu audio ezo nfu si ddoboozi lya Lumbuye era oyo musajja pastor agamba yayogedde ne Lumbuye wali oganye bapostinga ebintu bya Lumbuye pastor what is behind you pastor oyo kamutandike pastor Sempebwa gwe ogamba Lumbuye mwawulira mu kantu k'essimu muwulirize ka video ak'emmotoka ak'essimu Lumbuye eddoboozi eryalinga erya Lumbuye nga balaga mbu yali ayogera ne pastor Sempebwa era pastor Sempebwa mbu ye yasooka okufuna information nga Lumbuye awambiddwa pastor Sempebwa pastor Sempebwa obeera mu United Kingdom Lumbuye abeera Butuluki era gwe yaweereza omwana ku page ya Lumbuye Kajubi Fred nti tulindako postinga yadde bamuwambi waki wali ogamba balindeko what is behind that doti bwe tuzigatta ne bye mutugamba ne mukyala Kaziba kiraga you behind kati ate muli mu kwerumiriza ekitageeza bannayuganda essala ze musoma zikola kati bonna bata nayogedde naye kaakati mumuleete ku ttebo mumuleete kino kigenda kubalya mwagala temwagala pastor kati ate mweyabiza mwe basuspects betugase kweririsi nali nabateekako dda mujjukira nabasomera Dr. Agnes Kaziba nembasomera Alex Kasujja nembasomera buli omu tubagamba bannayuganda muve mwoyo pokopoko w'abasajja mubabanje Lumbuye enamba eyakubidde wagisideritinze enamba eruwa mutuwe Lumbuye pastor Sempebwa twagala Lumbuye Dr. Agnes Kaziba looya ki wali wabulirawa looya gwe wali wabulirawa abantu ne bagamba looya yayogera nga tokyalabika kati bayogeddeko mbu obitambuza obadde walagawa Alex Kasujja wakolanga era gwe yatambuza akakano n'okasala mbu bannaye muwulire bwe yayogedde naye omusibo somutuukizako mbu bali bakwata ssente omugamba bakutadde bannange oli luddawa naye ng'olaba conversation eraga ekintu kifumbe ssente bali bazigira kaakati bagenda kuzzaayo gweyogera ekyeyuganda bagenda kuzzaayo kati oli naayogera myezi 6 nga mupulaninga kino ekya omusango guno oguwulira ogwa human trafficking era tubalaba byonna muvuzi tetusobola kugwa mu kinyanze katongole sirimu abo abamu bajja ne bamubika oyo we South Africa yajja n'abika n'agamba afudde jeno nekubiresi nenzija ne mukuba wano n'akivaako n'abagamba Lumbuye ali ttake nga tumaze okibuuka mwali mwagala omubika tubiveeko tugambe ekituufu omusajja yafa ne muvaananga omusajja ali ggulu era bamututte yagenda ne tugamba no Lumbuye ali ttake n'abamafias nazo olunaku lweggulo ne bagamba ali ku immigration ne bakyusa olulimi okwosa eggulo mbagamba ekintu kya Lumbuye doti situzifuna mwagamba yafa
oyo musajja we South Africa mubajeno bamugambye tumulabyeko omusajja afudde mugende mbanje mulambo gwa Lumbuye nezijja ne mutulisa ne mugamba olimba tobika Lumbuye tumwagala mulamu mulimba mulamu Museveni tasobola kutta Lumbuye ayina information ya ne bakivaako ekyokufa gwe wenyini no postinga gwe South Africa waliwo kigundi kipasi bakiyita batya passport ekakensa n'ekipapula byateekayo n'ogamba bituufu ebyo byazirikirirawa era byali biyamba ki okudunula Lumbuye mutubuulire byali biyamba ki bwe twogera amazima abamujja tukyawa tubagamba twagala Lumbuye mujja mututte muntaddeko abantu bampa obutwa banzite munzite mundaawe nfenga manyi munwaniridde omuzira nkimanyi ku kyalumbuye njagenderawo mu ggulu muleme kubuzaabuza abantu UK mwataddewo abantu balemese abantu okwekalakaasa we need teacher Fred Kajubi Lumbuye bino bye tulimu si byakusaaga bannayuganda abali eyo bano abasajja bali decent okulabanga baba bateekawo embeera tetugenda kusirika era mbagamba Katonda nga mulamu Katonda bw'abajjali essala ze musaba zigenda kulabisa abasajja bano ebigambo temubirya tebababuzaabuza tubanje teacher diversion kati ebimu byasirise bye badde baleese nga tubikubye ffe twagala teacher Lumbuye oba kiro oba misana oba mutuntu tujja kubanja teacher paka tewali kusiki kunyigira muntu kuliiso tewali kunyigira muntu n'omu kuliiso tewali kunyigira muntu n'omu era mbagamba gwe munnayuganda ali eyo abasinga basanyufu nti Lumbuye ali eyo agenda bamagala mukolabe naye wallahi ya Mungu mbalayirira okulya enkaafu Lumbuye alina okudda ate mugenda kuswala ensi egenda bategeera nti muli babi temwagaliza nsi temwagaliza ggwanga muli bankwe abantu nga muli babi omusajja yayogeranga ebibaluma omusajja mwamugobanga ku peeji zammwe omusajja najja n'ayogera musajja atunga tabasabye na 10 n'abasecurity alert bakadde bammwe mu byalo n'abalabula ku coronavirus ebidagala ebifu mwenna n'abalabula ne this time alawundi mwebusaabusa mulya byennyanja muli ku myenge n'ekituufu mukimanyi amazima gali beera amazima mujja tukyawa mujja tukonjera tubagamba tetugenda kusirika Katonda ono nga ye mubeezi waffe nze Katonda gwe ntya era mbagamba ensonga ya Lumbuye tetujja gisirisa muleete Lumbuye basajja mmwe tubamanyi muve mu kutubuzaabuza muve mu kutujja omulamwa Lumbuye yabakola ki temujja kutta Lumbuye abamu pulaninga okumuteeka ku gun point mwayogere ebyo namugenda bikola mu immigration mumuteeke ku gun point ayogere byayogedde mwe mwagala kulya ssente mwagala kubba naye twababuuse twabaguddemu twagala teacher era tubagamba nze sina gwenja kutiiririra sina twali andiisa najja mu struggle najja bwomu era kyenwanirira be bano bannayuganda kyovola ne Lumbuye munnayuganda Lumbuye bye yayogera kati tumanyi kiri ku kabaka waffe Lumbuye yalirabudde abantu b'ebijambiye Masaka netaliwo teacher abantu bajjajjaffe babajja mayumba oli mu Buwarabu mama akubira bamenye ekiro nobeera mu mbeera eyo baganda bange ne bannyinaze kino kye tuliko kya kukyusa Uganda abasajja babi mu bonna Lumbuye gwe mwawaayo nenga muweerayo musajja wattu lwaki Lumbuye yabakola ki abasajja bano ne mubiru gye musibaamu waayo era mulooza tetubimanyi basajja mwensi egenda bakyawa mwali mulooza mubiru agenda fiira mu kkomera naye teyakomyewo nga mugumu
waliwo abantu Katonda be yasindika abajja baswanza. Muddeeyo muli ebicepere byammwe, mudde ku maato gammwe, naye ensi ebatunuulidde. Mulangira abantu ogenda kutoyiza enkoma, naye ffenna tujja zigendako bwe bunaku abo be mwagala bwe baatuleetamu. Tubabuuza mukoleraani? Mukoleraani? Mwe baana mmwe mukoleraani? Twagala Teacher Fred Kajubi Lumbuye. Twagala Fred Julius Katongole mu Miransanafu. Ai Katonda. Kuma Robert Kyagulanyi Sentamu, President omulondo w'eggwanga Uganda.